Pastor Wilson Bugembe. Tujja kwatuulira eri Pastor Masokao. Spice Diana ngawe nabagambye nga tutandika nze ntandika mulabaawo ku madaala ga Serena. I don't know why that picture keeps reflecting in my head. Ngaline Emma Carlos omukulu oyo management company gye bayita Trinco. Nangamba ono muyimbi yaliko ayina oluyimba balita nsanula lukube ku the beat la. Of course Emma akube ekikopo kinene nnyo. Ate nga ka Spice ko kasirise katuzibwe kati nga Emma yayogera. Fast forward. Fast forward, it's good to see a 10-year journey that I've also been part of in one way or another. And I'm so proud of you, Spice. You're going to kill it 10 years. But also after the 10 years going forward, I know you're still going to be in this industry with a strong, strong force. So let's join our hands together and hear from the lady of the day, Madame Gadgets, Madame Birungo, Spice Diana. Tunakonachi, baby. Hey. Thank you so much, Douglas. Thank you, everybody. Thank you. China Uganda. Let me tell you, be honest. For the very first time, I'm so nervous. I've had, like, this is going to be my 5th concert, but I'm nervous. You know why? Because 10 years, those are such a good news. Thank you very much. Because I feel like I want to thank all of you. Mwena era kantandike nga mbatolera salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era mukama yebazibwe. Buli omu eddiini gy'asinza. Kirungi nnyo nti tuli balamu. Mwenna abazze olunaku olwaleero bannamawulire ba Spice Gadgets bayimbi banange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era mukisa guno gwennyini kanyongera okwebaza bafaani bange mwenna abambeereddewo emyaka 10. Eno press conference ndowooza si kya bulijjo nga events zetera okuba nazo. Emyaka 10 nze nkitwala ng'ekyamaanyi. So njatandika nga neebaza buli muntu yenna ataddeko ettofaali ku brand ya Spice Diana. Ababodaboda, ab'omu butale, bannamawulire, buli omu mulimu gwakola manya ng'ompagidde nkutwala ng'ekyamaanyi mu bulamu bwange mu myaka 10 egiyise. Bannayuganda mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze nga ntandika okuyimba nali simanyi nti ndituuka eno. Douglas ekyasobola okibagamba. Nali nga wa bigambo bitono nnyo kubanga nalabanga ensobi. Like najja sijja kubanga business sigimanyi. Ng'omwana omuto atandise mu business eya music erimu ebingi ennyo. From high school, Teacher Dauda, I think ajja bagamba ebigambo nga bukamu bubiri. Nasinkana naye nga ndi mu vaaki ya senior 4 bwe natandikira okwagala ebyokuyimba era yandabanga buli kimu. Kwegamba ekintu nakitandika mangu nnyo naye eraba Mukama gy'atutuusizza. Era bwe ngamba omuntu nti celebrating 10 years agamba tekisoboka. Alabanga nze yakajja kubanga consistency ebaddewo ate nga mmwe mugireeta. Munjagadde ebyensusso, nze nzira naawo n'ebigambo ne binzigwako. Njagala nnyo okwebaza media mwenna abampandiseeko ebirungi mwebale nnyo. Abampandiseeko ebibi nammwe mwebale nnyo. Mundaze ekkubo ettuufu, mungolodde, mumbuuliridde, mundaze ekituufu kye nina okukola.
nga muyita mu byenjawulo bye mumpandiikako ate abamu munkubye si nnyo abalala ne munkubira ddala ku mutwe naye ate abampandiiseko ebirungi ne batereezaawo era mwebale nnyo mwebalire ddala nze mu industry eno najjanga mwana naye nkulidde emikono gyammwe era mwenna bampadde amagezi mwebalire ddala temukoowa kuba nze ndi muwala muwulize era singa sibadde muwulize ndowooza sandituuse yeeno kubanga ne bw'abaani naŋŋamba kyaŋŋambye I will listen era bye muŋŋambye byonna mbitutte byonna nze buli muntu gwe ntuukako n'abaako kyaŋŋamba ematu gange ngaggula ne mpuliriza era mu bigambo byammwe buli ali wano ne bw'oba nga wayatandise kuyimba jjo n'ojja n'onkuba akaama nja kuwuliriza mu bigambo byammwe mwetambulidde era ye Spice Diana gwe mulaba oluvannyuma lw'emyaka 10 mwebale nnyo mwebalire ddala mulina kye mwogedde wano ekyabayimbi okuba nti tukwatagana biki abayimbi bannange simanyi bwe nyinza kubeebaza abasobodde okujja leero n'abatasobodde mwenna mwebale nnyo kunjagala nga bwe mbaagadde temunjiwangayo munsapootinze nga bwe mbasapootinze temukooye but all in all kiva ku nkolagana ate nange omuntu bwanneggulira nange omutima nguggula kitegeeza buli gwe nkolaganye naye abadde open and free and loving jendi mwebalire ddala mwebale nnyo njagala okwebaza Haji Keti for the first time omwami oyo nze naloota kukola naye mukama mulungi nti akaseera katuukiridde mu myaka 10 nga ndaba baategeka neŋŋamba oba be b'amaanyi nze sinnatuukayo neŋŋamba naye kankole nnyo nja kutuukayo era nasanyuka nnyo nga tugenzeeyo ne maneja wange n'atwaniriza Haji Keti weebale nnyo kwagala bayimbi weebale nnyo nnyo okutubeererawo ate takoma kukyakuba promota muzadde ye muntu ajja okubuulirira akubira essimu agambe Spice wano tewateredde yongeramu amaanyi I think fena kye tuba twetaaga Keti mwebale nnyo mwebale ddala ne Jimmy mwami Jimmy thank you so much mwebale kunzikiririzaamu kye mukoze Serena mu myaka 10 omukono gwammwe gw'amaanyi ate gwa kyuma njagala okwebaza abantu bonna bentambudde nabo mu lugendo nga bamaneja bange Douglas abusengeka bulungi nnyo n'okunsinga ndowooza kuva ku Dr. Fizo I think I talked to him like 2 days ago and then netwejjukanyamu he's not in Uganda but I want to thank him yenna ali wano nga kwata video eno ngomanyi Dr. Fizo please send this video to him era musoke mumpere engalo ez'amaanyi akayimba konsaanuula ndowooza ke kayimba abasinga kwe bamanyira naye oluyimba olwo yali offer saasasula yadde 10 ate nga nali neegomba okukolako ne baproducer abanene naye yampa offer kuba nali maze ebbanga nga mbaakinga mu studio ye nga mbaakinga abayimbi naŋŋamba kankuweyo akayimba naawe ogende weeyagale mu butuufu sadda mabega kuba nabeerawo naye ngumiikiriza nga mbaakinga ennyimba abayimbi ab'enjawulo naye nga simusabangayo offer naye yalaba nga nkigwana so mwebaza nnyo nebaza Emma Carros omwami oyo naye yampushinga nnyo tetwakola bbanga ddene nnyo naye ebbanga ettono lye twakola namanya ebintu bingi nayiga ebintu bingi neeyongerako nnyo Emma Carros thank you so much era tebo yo eri maaso awo ku Serena igwe ng'oliko ne Humble Management Dr. Fizo if he was in Uganda you guys made Spice Diana before everybody else believed in me you did. Moving to my current management, Jemaze naye emyaka 8, manager Roger mumpere engalo ez'amaanyi. I think if you know Spice, omanyi nti ndi muntu ayagala ennyo okustickinga with people, siri muntu azungazunga.
njagala nnyo okukola n'omuntu bulamu if possible. If I have a friend, I want to last with you forever. Era kyova olaba nti giri emyaka gyange egyasooka 4 gy'obala because ng'ogasekeja nga ntandika senior 5, senior 4, nyinza obutagibala but professionally from 2014 nakola n'abantu basatu, I'll say. Dr. Fizzo wasn't really management, but I worked with Emma Carros, nenkola ne Humble Management emyaka egy'ebiri, and the 8 years of my career I've been with Manager Roger. So that means yeetaaga okwebaza nnyo ak'ensuso. Thank you so much Manager Roger, kubanga emyaka 8 egyo ndowooza ye Spice ow'enjawulo gwe mulabye, yadde yamakingibwa abantu ab'enjawulo emyaka emirala before I met him, naye ng'ate akolaganye n'abantu bangi nnyo mu bo yemmwe abali mu maaso gange, omuli media, omuli abayimbi, comedian, everybody in the entertainment industry. I want to thank Roger for one thing. Ndi muntu w'emikwano, Roger teyangobako mikwano gyange. Era naleta bulesi mikwano gyange nenjigatta ku gijje bwepaba, ne mugamba olaba Kim Royo wa Bukedde TV, kyali wange nvudde naye wala, tumuteke ku tiimu. Douglas Lwanga oyo yambeererawo, yankyaza katogo when nobody else could give me a chance. Ye teyandaba katogo, alabika nali invisible then, naye nze nali grateful. Ne musanga ku NTV, Douglas nanyaniriza nnyo. But when I met Roger, ate twafuuka family emu. So Roger has helped me keep my friends. Roger anyambye okuma mikwano gyange n'okunyongerako emikwano emirala. Kuba singa nali muntu w'abantu like you all say, and then I have a manager that is not friendly, kyandimberedde kizibu nnyo okuma emikwano n'okufuna emikwano emipya. But he's been that one person. Nti newe mba nina omuntu omu gwe neerabidde ngamba gundi nnono, ne ngamba, you know, that is good because I have so many friends that sometimes ogamba mpitaani nkole ntya naye naakujjukiza okuuma mikwano gyo, okitegeera. So mbeera ne bamadrat and Chiko n'okubirako oba Chiko nagamba kamadrat kaleeyo kayomba tokakubira simu. I'm joking but I'm giving an example. Nti is that kind of person that has kept my friends close, you know, to me. So thank you so much Manager Roger. Olugendo lubadde lunene luwanvu nnyo, ebisinga sinza nabbi malayo, naye kye muba mumanya nti mmwe mumekinza olugendo lwange. Mwebale nnyo, mwebale ddala bannamawulire. People say I have a lot of money that I give to people. Banange siina ssente, naye ndowooza omukwano gwe gusinga byonna. Mbadde ku drive nga tujja, there were so many people on the drive. How can I manage to pay all of them? Abaana ba boda boda baleka emirimu gyabwe buli event yange nga ne mba temubayise bayomba bagamba bannange temwategeeza kakyakaliyo, n'obasanga ng'olina ekivulo ky'oliko nga baakusooseeyo n'obasaasira, naye bo ne bagamba wali Spice we tufiira. Bannamawulire bangi ekintu kyonna ekirimu Spice Diana, they don't think about money. Bw'oba omuyambe n'ozimuwanga azze n'omuwayo ka transport, well and good, but you guys muyiyewo omubiri ku lwange. Mwasobodde okeera, nze ani asitula Rema n'amakula. Nzaani kwegamba nzaani asitula Pastor Bugembe najja. Pastor no mbadde nkukyayemu naye mbadde nkulaba ng'oli eno. But I'm so grateful for the prayers byombuulirira. Pastor yo mu lockdown nayita mu kaseera akazibu, Pastor yesitula nga najja ewange, Pastor n'ansabira nangamba Spice, all is going to be well. Era nga akuchekingako kati oli otya. Pastor si kuba nti ndi bulungi kati natereera naye ku church bagambe mbagala nnyo ate nzija, because I mean you've given me your people. Era nzijukira wangamba singa saali wa Mbogo simanyi kyandizeekaawo naye ekyembi
kale just ako kalinga kajoko nga tusaagamu nga ab'omukwano. Yes, tusaagamu nga ne pastor wange. Kunzaali funny. Was it funny? If it's not funny, bambi mumbuulire nkizeeyo. But anyway, that's how much we are with Pastor. Pastor is not just a pastor, he's a friend to everyone. Bw'omusanga ng'akuba olwala oyinza ogamba ono si ye pastor. You understand? He's for everyone. So pastor, weebale kutwaniriza, weebale nnyo. Nze simanyi na kyakugamba about you and I, but I'm so grateful for everything. And we are inspired. Mu buli kimu ky'okola. Nze nina ebintu ebimu bye nkola nga nkulabiddeko. Loving people, giving back. Pastor buli mwaka nga celebrating birthday ye mutwayita abantu n'abawa emmere. I think that's one thing I learned from you. And you told me you don't have to have much. And that's what kyenkulembeza. Because I know a giving heart, a giving hand is the one that receives. And I've learned that from you. So basically, ebigambo ng'emyaka 10 bw'obaleemu 2-3 najjanga wakayimba kamu one hit wonder onsanuula. But look where we are right now. I want to thank all the sponsors, the companies that have believed in me. Mwandetera okulowooza, and that's how it is in reality. Ndowooza nze nsinze endorsements mu Uganda. Ebbanga lyonna bukyanga ndowooza. This thing kibeerawo. Nze companies ezimu ngoba nangobe. I'm really sorry nti mbagoba. Naye kindaga that you support me, you believe in me, but it all goes back to my fans. Mwebale nnyo kumpeesa kitiibwa kubanga ne John na company emwe nnene y'amanje nagobye embaga mwongere kasente kubanga nina okazzaayo mu bantu bange. So basically, I want to thank all the companies that are on board, but sponsors mwena Yaket, thank you so much. Because na Yaket emyaka ndowooza tugenda mu 7. Do you know a company that trusts you for 7 years? Ne bagamba twagala kifaananyi kyo kacupa k'amazzi. That is beautiful. I've worked with many companies for more than 4 or 5 years. And I want to thank all of you. Modern Tiles, thank you for coming on board. SMP Tours, Royal Milk, Navala, Jude Color Solutions, Pacific Bond, Eyamwami Keti, ATS. By the way, ATS abo ekintu kino simanyi na bwakubeebazaamu. The last concert I had, we had a very beautiful stage. And it was just something kye twalowoozangako nga tumanyi kigenda faana kitya mu reality. But they gave in their all okulaba nga bakola ekintu ekyenjawulo n'omutima gwabwe. ATS, thank you so much. Naye nabagambye omulundi guno ka budget tewali ne bagamba Spice tugenda kuwa sponsorship. Ka sente koolina aka stage tugenda kwongerezaako sente. Bane ATS muginkubira engalo z'amaanyi. Tusikagana omuguwa ne bagamba let us zoina is a stage. Fenga ATS, since we did that stage twakola Lugogo, we've not been the same. Ne bagamba jangu tukole stage esinga ku Serena gye wali olabyeko. Era come 10th January, you're going to have the best stage ever at Serena because of ATS and sound. Tuze tubikyusanga Freedom City byali byanjawulo. I love unique things. I love being that first person to do something, just like Rema has said. Si kyangu mutuku wa bimuli byonna yanza mama ne yanzege. Nkimanyi nange olumu buli kimu nkisussaamu nitekamu akajanja, but it's all because of passion, and I feel like this is what we need. Ng'abayimbi be Uganda, if other people can do it, we can also do it. And then our fans deserve ekintu ekirungi. We used to have conferences nga mutekawo butebe na tent. But I want to assure you, this is something beautiful as a press conference. Aba media lulinga mugamba banange tent yegwa muterezaawo ekitundu baali muli ku press conference. But isn't this really beautiful? Media, please tell me. Tukikola namwe mufune content omulungi, because apparently tulabibwa abantu bangi nnyo and we want to give something really good. Ne bafaani baffe batwenyumirizemu.
as an industry ekula tubenga buli kaseera abantu taking us for granted. All these companies want to come on board just because you're doing something really amazing. So kwegamba bingi byenina okwogera bannange simanyi buli muyimbi first gender bawano we have a story fenna nina kyenyiza okwogera ku Martha Mukisa, nina kyenyiza okwogera ku ba B2C, nina kyenyiza okwogera ku everybody. Uncle Ronnie, thank you so much for everything. Madrat and Chico, the Bent Boys, simanyi kyakwogera. And then I've seen Jackie Chandiru, omukyalo yanjagala nnyo y'omu ku bantu abanchekingako every time. She calls and like, Spice, are you okay? You know, something like that from Jackie Chandiru. Beautiful. So I've seen her around, but ibonna wali mugambe mwagala nnyo. So I don't know what to say, Chidako, but I'm really grateful. Kanko Mewano for now. If there's anything I have to, say again, Jakoma Wonchibagambe, but thank you so much, Douglas. Thank you for being part of my journey. Thank you for being my mentor. My Douglas oyo mutawanya. Bweba muno oluzungu weruntawanyiza nga mukubira Douglas kano nkawandike ntya. I'm being honest. I'm not lying to you. Yeah, Douglas, how do you go about this? If you want to answer a question, omanyi ng'omuntu aludde mu media, bwakugaidinga omanya what to say, what to do. Era buli muyimbi ali wano munange amatumu gagule for everybody. Let anyone tell you kyonna kyayagala. Tuwulirize abantu abatuwa advice because tume actinga nga abamanyi buli kimu. Nze njagala nnyo omuntu ambuulire. Era temukoowa kumpa magezi. Yenna aliyo nga oyagala okumbuulirira, it is fine. Tell me whatever it is because nze nkulidde mikono gyammwe. Everything I've learned ku mulimu guno nkiyize nga ndi nammwe. So thank you so much. I want to call upon all my fans. Buli muntu anyumiddwa Spice Diana for the 10 years egiyise. Come and support me on the 10th January. Tuli ku Serena Hotel. Table ya $3,000,000. Tuinawo neze 5 neze 10 nga gogamba ka Spice nze 10 lyange njaddikawa because I have some great fans that have really supported me nga banzikirizamu. Tickets go for $150. That is still a VIP show. Mubereyo tunyumirwe tujaguze emyaka 10 because it's not something ekyabulijjo tekiba regular omuyimbi okuyimbira emyaka 10 banja ajja ku mwaka gumu n'agenda myaka 2 notaddamu bawuliriza. So thank you so much. Kaijuka ebikumba byange kansubire biri ready. Bane ya basi mumpere engalo ez'amaanyi. Omusajja oyo tumutawanya bangi but nze personally I think he's more than just my designer. He's my good friend. Ye muntu gwenkene mga basi nkuteeka ku nnyonyi kati tugenda nnoonya ngoye and he's always there. Naleka emirimu gye. So thank you so much. Thank you. Mukama wojja obudde obwo n'obumpa akuddizeewo. Mwebale nnyo mwebale. The gadgets mbagala nnyo simanyi kyendibawa. Nina ba Spice gadgets nga bo maze nabo emyaka gye njogerako 10 nga bali wano nange batudde. Emyaka 7, 8, 6. You guys mwebale nnyo kunjagala. Thank you so much Zari. Thank you and the entire team. Mbagala nnyo. Team Spice Diana Boda. You guys, Richard and the whole team. Mwebale nnyo kuyiwaawo mubiri na buli kimu kyonna kimukolera Spice Diana. The entire team ya media banange mwebale bannamawulire. Mwebalire ddala nnyo Tony. Kwagala nnyo omwami Otoni nagendanga ku UBC nga nenyaka boda nga ibamu kubensanga okumulyango okunyingiza okumpisaawo twaleyo kasidi kange bazanye music. But I'm so happy he is one person akyali nange atenga talibeerawo n'anooma. Omanyi waliwo abatunoomedde ng'agamba oyo Spice namulaba wano ng'atandika kati lwaki ali bw'atyo nenga ogezaako okitegeera ogezaako. You can't do everything for people but you're trying. So mwebale nnyo abasigadde n'ogwo mutima from day one nga wanjagalanga bwendi and you're still with me. Thank you Mukama abampere bemusinga okwagala. Thank you very much. Thank you so much Spice Diana. Another round of applause for the star girl. Mwebale nnyo obugambo obwo.
Before we go any further, allow me, this is off the script, yeah? But somebody and the manager Roger wano. Somebody and the telecom manager Roger. Manager Roger amulete. Tusindisaba SFC bamulete wano. Okay, like Spice mentioned, there are people that are always there for somebody, not taking a back seat, not allowing somebody else to shine. Eyandi badagamba, lwaki ono muwa all my attention, all my life, all my effort. Oyo mwami abeereddewo Spice for 8 years nga Spice Diana bw'ayogedde. Bingi nnyo tubiwulidde nti ate ne mubisala ne twagala bawa assurance nti kikyali tetulina gye tukola ki wangi alinye ku stage. Abantu bano bawa assurance nti source management ekyali intact, kikyali bwe kiti, kikyakutte. Tukyali ffenna. Omwana ono omusanga wa? Nze kamwogerere. Honestly, let me kamuyambe mwogerere. You've never seen Roger talk. Ainesonyo kulekanga munyivu abajja kwogera naye kati bino mpozi ne kusimu nga tetumulaba. Nga temumulaba. Awo ayina ebigambo nga mutwalo. Wangi? Naye Roger webale nnyo. Thank you so much for the support. I can answer that. I met Roger nga Charlie manager wa Bafana. Era how we met, it's actually funny. But yali ngampa emirimu kati manyize then nga ndi campus nankoliranga emitwalo 4 mitwalo 2 era nga ngamba fe wano waliwo ka deal tetuyita Oliana konze gateeke ku simu yange kati lumu like we met when I went to pick the money that was meant to be a deposit nga twateseza muwaye emitwalo 10 commission. Sijukira sente naye waliwo omulimu nga mwaka 10. Kakati we natuuka omwana gwe nali naye namuwa emitwalo 3 ne mugagitwalire manager Roger. Nali mukalubo nnyo ku sente. So awo yavaayo. Oh, fresh kid. Thank you for coming. So najjayo mbe lwaki twateseza 10 muwe 3 ne mugaa neeyiya. Sente zino zindekere. He was really cool. Netandika okolagana bwe tutyo mpola. And the time I lost my kabanzi bake motoka mu 2016. Era bwe nasanga Roger ne mugamba motoka yange bagiba. He wasn't my manager. Nangamba nina mukwano gwange gye nsobola okutwala. Nakuwa emmotoka kibanja mpola. Nambuzo oyinawo sente mmeka? Ne mugamba ninawo akadde kamu n'ekitundu. Munaye nga tugende wa mwami bamwita Emma nanyini Eden Service Park. Then kati nga tutuukayo nga ngamba njogedde naye leeta kamu ekitundu bakuwe emmotoka ovugevugemu nga bakunoonyeza ejjamu ssente z'olina. Nga nnoonya emmotoka ya $3,000,000. Era kaali kakadde naye nga kasinga okuba nga tolina. Ekiri fane Roger ngamba leetemu ekitundu mazima nga nina emitwalo 5. Yanasitoddeko dda. Nagamba naye muwala gw'oli muyaaye. Tutambudde okuva eri yonna n'ondeeta eno. Omusajja mugambe $1,1 n'ekitundu weeri olina emitwalo 5. Ne mugamba naga 5 gali waka. So bambi ne yeeyimirirayo nayogera n'omusajja. Omusajja nakkiriza nampa akamotoka. Ne tugenda. Ne tutandika okukwatagana bwe tutyo kuba yatandikanga okunkubira akamotoka kali kati biki. Ne bannoonya okuzayo emmotoka y'omusajja nga ndabikako. Abanoonya Roger anoonya omuyimbi gwe yatutteyo nga neekwekaawo Makerere nga sivaayo.
nene nga waayi kandabike nze emmotoka y'abandi. So mu kagundi ako we katyo ne tukwatagana. The next call I had was him nga ngamba nina abayimbi bange ba Capital Music. Njagala obawe collabo ate siko yadde ekikumi. Konze kale tukole collabo. So when we had a collabo with the Capital Music, akayimba ka Kagaali ne tukwatagana ne Roger bwe tutyo. And we started working nga tebiriimu byandagaano mbu manager artist but as friends. Nga ngamba kati okay, oyina akayimba kapya ogenda kakolotya konze nyambako nakatuteko wano nangamba ikankubire Seguya wano chali wangi ngamukubira. Spice Dana ina akayimba kapya bambi kamuzanyirawo. That's how we started working, and before we knew it he was my manager like that. And tetwadde mabega. This now, I mean, we've been friends. Ate ekyo kye bagamba bagenda kwawukana. Let me tell you, like I told you, I'm good at keeping friends. Sagala nnyo kolagana bantu banjawulo. Me and Roger, as friends, we've had our misunderstandings from day one. Nze Roger yampolanga emitwalo 8 nga sizimuddiza nga ayombera sente zazaagala. Nga ndi ku campus that time gye nkunyumiriza. Muwala gwe lwaki tonsasula biki ne muganja zikuwa. Nziramu ne mugamba nti era akeena nazo zigatte ku ziri 8. Nangamba tonsasula tonsaba yeena ne mugamba kamale campus nja kusasula. So that was a time I was actually at my third year nga yetaaga okitegeera wetaaga sente kosi waka biki namutawanyanga nnyo. He was one of the people when natawanya because era afuuse mukwano gwange ate ngaali flexible. So that's the kind of friendship we have. So whatever the case, I wouldn't want to lose such a friendship. So ne bwe tufunamu obutakanya as people, as humans, tugezaako nnyo okulaba nti tukola ki? We talk about it. Because kati tuina more than just a friendship. We have a business. We have a brand. Mu brand mujamu ebintu bingi nnyo obutakanya buba bungi. Alina byayagala, nina byenjagala. He met me when I was a teenager, but now I think I'm becoming a woman. Not yet 30, but I'll soon be 30. Kati oba n'okwo kusikagana, but I thank him because takoye, being a brother, being omuntu akugamba nti no, Spice, this is what you want, but waliwo ekituufu. You know, he's been that kind of person. So I assure you, we are still together. Whatever the case that is in between there, we are fighting. And ngabantu bonna abakolera awamu mufunamu obutakanya, we shall keep moving. We are so good. Abatwagaliza okubeera awamu, thank you. Abatatwagaliza, unfortunately, we are still working together. Thank you. Thank you so much, Spice, for clearing the air. Yeah, tugenda kukiddako. Allow us, have our friends, conclude. I'll start this side. Ani akwata mic, ani ayogerera brand. Good afternoon, everyone. Sijasobola kugenda wala nnyo kambeere wano. Spice, how are you? Bannange ab'amawulire mwenna bulwembera ku press conference mbagamba bannaye mwe abasinga mukutekamya mwandiyekubidde nga leeza mayi naye bambi mwe abasinga. Wano ndaba face ze tutandise nazo naffe twaka celebrating 10 years recently. Nye Spice oyo tubadde naye kuva nga tutandika ffe twasanga Lodge oyo ng'akyayiriba ne Bafana naye nga Lodge agamba maani nkwadi ekibi kyange nkikufuye tonagenda ku stage naye njagala mugenze ku stage muyingire n'akayimba kange kale ng'alina omukwano ogwo. Bwe yafuna Spice nzijukira twali ku carnival wansi eri nga tuyiriba tudduka tuva ku main stage tugenda kwambuka ate eri ku ya movie TV nga embiro nyingi. Spice ajja n'ekikosi kye ne Roger we bagwa mu mpizo omusirikale tugenda okujja ati nga Spice oli bali muyisizaamu nyo tubataasamu awo omusikale ngamba wewe mufupi ne ngamba lubega sikubwa nange nenzizaako nawulya Spice ekeera mu studio anti kale nakolimawo ne bambi kabebi katobye. Ladies and gentlemen, tukyogeza mukwano nga ntalese okwogerako Spice oyo sirekeraawo. Birthday zabawala bange daughter, where is my daughter? Favor, that's my daughter. Bamukwano nnyo ne Spice bali we bati amakubiraale banyumyawo kitegeera kwegamba alina omukwano ogwo oguyitawo so ogwa bwa serebu kwesanga kyekiro ne muyitamu mulimu guli omukwano ogw'okwekeberako. Birthday ya Posha ajja kwega tubadde naye ebbanga ddene. Spice gino emyaka si myangu
buli muyimbi gwe ntunakwano wentunulira Remi wannaye wenafuna accident e Masaka Rema yakaba amaziga olwava ku stage what emisinde yasooka esambya muba artist bonna ng'amaziga gamuyitamu kwegamba tukuumye ebbonde eri ffenna n'ekyo ekitugatta si kwefuna nti oli wakabi nnyo oyambadde otya olabika otya oli serebu kifenna tuli omuntu atya ensonga eri emu nti oba nkusukkulumyeko akatono naye nga tubira ensonga eyo ffenna tuba omuntu atya omu baserebu bonna mulina okuba bakkakkamu ng'oyo omwana emulaba Spice ne waba ayambadde atya n'omuyita mu bantu kala nga tazijjamu nayambala busando najja n'ababongako kimala ekyo kigula emitima gy'abantu Spice wotyo bw'obadde teri ali wano eno nti yeekoza bwekoza buli ali wano aliwo lwakwagala mukwano solidarity eyo gye tulina gy'oli Spice tebo yaffe ku Sheraton yali ya $3 million nojja ku stage n'ogula tebe eyo n'ogigula $1,223,000 ng'ate n'esatu gye byali binusu kale nange kati ku shoyo naffe tugenda kujja ne tebo eyaffe mujja tuwa space tuboye $3 tutekewo tebo yaffe naffe tuwagire siiza kwogera bimalayo Yashpop how are you omukulu ow'enkudi sasa okulaba naye natoba naye gwotobye kati ninaye nnyo nkudi sasa okulaba buli artist alwanta muzeeyi wange gwe nkwita muzeeyi Bugembe simenyenyeza kugamba gwe tubeereddewo nnyo ate naye weebale nnyo bayada Beatrice Sodias abasajja baffe nnyo kega buli muntu ali wano tuzze ffenna kati mba amawulire w'ensonga simalaayo betuzze tumujja ku press conference zaffe madira tumuyinayo kaki kale abamu tutankanamu tunyiigamu ne tuyombamu naye emyaka 10 okuuma omukwano ogwo bannaye paka kati tuba tugezezzaako betanyiizizza ne betanyiizizza mutusonyiwe abazole yaabo ololo mugume ffe tukyagenda ki mu maaso era mu mambi betusobya mutusonyiwe mutusonye Bet Boys baganda bange namulondo tuvudde wala Kaidivo brother toyambaza bakazi boka naffe show zaffe zonna ezisinga oyo omusajja yatwambaza Douglas Lwanga ate gwe nawe oli mumpaji y'amaanyi mu anti ono ate industry kati gye emyaka ffena gye tuweza tuzze tukola nammwe Douglas n'otukubira essimu mujje ku show n'oyogera oluzungu lw'omunange n'addamu kale binnumyamu ku mutwe naye nze namba weekoza nengamba kankulekereyo n'oluzungu lwo naye nga wooli abasone bannyabo sirinze kana mungi w'omuntu jangu oyogera ebigambo bisatu ente omuntu bwakulaba n'entondo nze neewunya abakolagana n'abasajja banene bwe bati nyimi yeno bakulabe jangu wano bakulabe nange wagambye jangu wano jangu wano Spice nkusaba share obweggwa namwenna Mami Remi tugenda kuyita naawe namwenna ba mawuli bitusi mwenna nga Pastor Bugembe kasooka show ya Spice nga 10 January then nga 15 tugenda kwa ne baby shower tugenda kitegeeka ku Sheraton Gardens mujje ne mujja n'ebintu pampers bicho omukulu agenda somolokoka tonvuma ndi mukulu wo era omwana bwakula bwatyo boyina omuzzaako bane takuze akuze mbadde ndudde ngenda kwogera bitono kubanga yabimazeeyo emyaka 10 Spice gyamaze tuyise mu bingi so bwe tubyogera obudde bujja kola ki but of course Spice tukwagaliza emyaka 10 gibeere successful Serena wataddewo ndowooza adde oyagala mikwano gye kuba bwe tubala abayimbi bwe tusalawo tuwagira Spice Serena tugijjuza so wandibadde otuwa ogufa ogunene ositegeera naye kale katubeere awo ate tuna planning ekiddako mpozi atono nnyo Mama King kayogedde nti muli bamukwano nnyo ate gwe omugamba amazima nti tonyumye kagatto kajjeemu Mama King naawe kitukolere omubuulire King wamufuna otya kyali kitya mwayingira okitegeere ebintu ng'ebyo naye akitegeere so ku mukolo gwa Serena Spice oveeyo gambe omusajja wuuno era yagenda okukola ki kubanga mune twetaagayo akaana sente ozifunye n'okuba mu Range Rover ng'olimu ne Roger yekka nakyo so tukwagaliza omukolo omulungi gubeere successful ate nga mukaaga Haji Keti ye yataddemu yakikwasaganya tugenda beera wano ne Carol Nantongo so tubeereyo abamawulire akasembayo nammwe mba ne mukole ku mikolo mu celebrating waliwo abamawulire betulabye nga tetunaba nakuze nga tuwulira bawulire
Ositegeera kati nga Seguya kolayo omukolo tugambe nti 50 years of Seguya. Ositegeera tumanye nti nno naye akoze eki. Kati nga ne Douglas naye kolayo celebrating. Douglas nga sinnazaalibwa ng'erinnya ndiwulira Lwanga. Tumanye nti 60 years of Douglas Lwanga nagwo omukolo tukole ki? Ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. 60 years. Kale, kan passing mic eri Chosen Blood. Hi everyone. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Njagala sooka gamba Spice Diana Kongs 10 years sinyangu. Bamwogeddeko ebirungi bingi naye nange ninayo ebirungi ebitono bye ngenda okwogerako nzikiriza. Spice ne manager wenze naba meetinga myaka around 2016 yao. Nalinva mu team No Sleep ng'omuyimbi nga ninamu challenging moment. Jjukira obadde obeera ne team ate kati oli wekka. Abaali baliwo olutalo balulabako twakayimbako. Naye obutagenda nnyo eyo Spice ne manager we bancomfortinga mukadde akazibu nga creative ne bambeererawo ne bandaga nti ono ate no business because abayimbi bangi tubeereyo olumu nga tuyimba buyimbi tuyimba kunyumirwa ogenda mu studio n'okuba rhythm nga 5 10 naye nga tomanyi oyinza zifunamu otya tomanyi oyinza kusustaining otya brand tomanyi oyinza yimirirawo otya so Spice ne manager wo bankwatirako mu time era ne balowooza bamu nti manager Roger yali manager wange Tali manager wange basebo ne banyamo yali mukwano gwange era okuva olwo twakola omukwano ne tukola n'akayimba ffenna muntu wange nkukongratulatinga ate ngera akakatalekeka biseera ebisinga ba creative tuyimba nnyo nga tetukola nnyo Spice Diana ne Source Management nze nga nze omu mbalabirako nnyo ekyokukola because you might be talented naye bw'otakola nnyo oluusi bigaana so Spice webale kola togwamu maanyi manager Roger webale kola olwaleero w'otuddawo Spice olina omuwala ali eyo mu ghetto gw'okiikiridde akutunulako nakkiriza nti bikola ki bisoboka webale nnyo mukama akuume byonna tubalinze nga 10 January ku Serena Hotel twebaza Keti Events ate era akatalekeka Keti yasiimye Chosen Blood tugenda benda ku Serena omwezi ogwokusatu omwaka ogujja tukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Thank you so much. God bless you, Rema. Why do I say Rema? I see you, Rema. Thank you. God bless you, Spicy. I love you, Rema. That's why I said that. Thank you so much, Chosen. I'm proud of you for your first maiden concert. It's been long overdue. You truly, truly deserve it. We'll be there supporting you. Keti Haji webale nnyo kukiririza mu talanta zino zonna. Muntu omu yali mu supporting abantu bano bonna. Keti webale nnyo ekyo kyennyini ky'okola. Joey Land, I see you webale kujja. Let me pass the mic to Martha Mukisa. Hello everyone. Ooh, it's okay. Mbalamusiza abasebo ne bannyabo abazze olunaku lwaleero. Okusookera ddala njagala okugamba Spice nti thank you. Naye ng'ate sinaakugamba thank you njagala kwebaza abayimbi abakyala. Banne tubalabirako bingi. For us we haven't tetulina bwe twatandisa okutambula naye bingi bye tubalabirako. Nze muzeeyi wange taata wange jjajja wankoko buli wankubira nandaba nga nzize kulabako nagamba wagenzeeko wa best friend wo omwavu afe kati olina okukola nnyo tulaba yoyo mwana yajeewo emmotoka empya mu kuyimba nawe osobola okikola so you inspire us you give us a lot of comfort. The Spice muyimbi gwe sitalabangako nga yeekubagiza tajja mu mawulire nti oba mwamukubyeko kino oba yakoze kino oba ekintu kyaganye ne yeekubagiza so thank you so much. Ekirala ndabanye abantu nga bagamba mbu Spice Diana ye buli kyakola kikolera mawulire. She's the only artist who bought tickets on my concert. Era yampa akakadde kamu nga tewaliwo mawulire tewaliwo alaba yankubira simu naga Martha come for your money we need to buy those tickets. Ate nampeereza ne bafaani be bajje babeerawo kati mwabaali bagamba nti saayina bafaani ba Spice Gadgets baaliwo.
So si kyangu nnyo nze nkoze emikwano. I always see Spice nengendayo nakukamfatinga. This lady no mukubira simu, she will pick up wadde omugamba nkubuuzaako obubuuza kimala, wadde omugamba njagala kujja tukoleyo ka challenge ajja kukkiriza. So Spice Diana, we love you so much. I've not said this to any other female artist naye I think nkufiirako. Ate ekyo wakirabako somewhere, you remember? Yes, so Spice is she's a gem, very disciplined. Banayo muwala ona yambala kangende ntule sijabimalayo. So thank you so much Carol Kasita, Rema Namakula, we love you guys so much, and thank you to all the sponsors. Thank you so much, I love you. Webale nnyo Martha Mukisa. Ate kati njagala kuyitamu mangu microphone soke njiwe baby girl Joey Landa naye yazze ayogerere wano aje maaso. Okay, kale, you can come this side. Baby girl, a fresh kid. Aye. Hi guys. Okay, I've always been meeting Spice Diana on shows. Mpayoka snap. We are not so close, but she inspires me a lot. I'm a big fan, and I wish you the best. I would love to also make a show one time. But you inspire me a lot. And I'm gonna buy tickets of 1 million for me and my fans. I wish you the best. Thank you so much. Betwagala okuwulira tebo zonna zigwewo. Ebyo twagala okuwulira kati. Posi mwaguze tebo. Nze nagambye tebo nnyo. Mukulu Keti ogera kunfunya space ngenda kujja ne tebo yange ewa Sozo ngiteekewo nkoye emitwalo 3. Okay. Waliwo collab ekyali empya Spice Olimba Yakata n'omuwala bamuyita Lia muyimbi. I think naye katsoka je tuwulirize Lilia nga sinabagenda wa Pastor Wilson Bugembe. Wanji? Njakudda. All right. Hi everyone. Nsanyusa nnyo okubeera mu maaso gammwe. I'm kind of nervous, but I'm very happy that I'm in front of you guys. Era, hi Spicy. Nze bannaye bwe ntandika okwogera ono omukazi, because I've joined the industry this year. Naye nkozeeko naye mbadde nga akola naye emyaka n'emyaka. She's a person kyogenda kukola naye you feel free with her, because nze at first okola naye nali sikisuubira, and it was a big surprise. Sereba okola n'upcoming. It was a very big surprise to me, by the way. Era nze n'olunaku lwe bakiŋŋamba Yash Poppy ye yasooka okunkubira essimu ne ŋŋamba olimba. Ne mugamba olimba, because atera nnyo okusaaga. But the day when nategeera amazima nga bansindikidde ne audio nti omukazi yayimbye, ne ŋŋamba bannaaye, I'm so favored, I'm so honored. Bane neyanziza. Temusobola kiraba naye nzaamanyi. Thank you so much. Yegwe promoter. Spice. Tulinenge banga liyiseewo 20 years of Spice Diana ogenda kujja ne Lia nga mwabayingira mu press conference. Tugende ewa Pastor Wilson Bugembe naye nga sinabagenda. Pastor mukwano gwange nnyo yankubira essimu juzi n'angamba Daga ngenda kuyimbirako Purple Party. Ngenda kubeererawo. So musumba weebale nnyo love eyo. Ate si ekyo kyokka n'okutusabira ateekako okutusabira. Ndowooza ye pastor waffe ffenna. Naye musabako ddi. Mukama yeebazibwe. Emyaka 10
Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda kansooke nnongoose kye nagamba nti singa twali tetweddira kimu, singa twali tetweddira nagamba ki singa twali tetweddira mbogo, singa tweddira mpologoma. Kye nali ngezaako gamba. Hi Rema, hi Carol, my brothers and sisters. Bana n'omukulu nalina show Fresh Kid nga 7. Banange mbagala nnyo mwenna, sigenda kumenya mannya. So good to see the newest stars. You guys keep shining. So good to see you, Chosen. Good to see you, B2C, Martha, Chosen. Lili puzzle yagwa nnyo. Yatandika ayimba Katonda n'amaliriza ng'ayimba ekyo. The Bent Boys, God bless you, Eva. Madrat and Chico. Juzi twali e London ne puzzle. Ne muga puzzle nze kansookeyo. Stage njireke tukudde ojjo kikola ekyojagala. I love you, little puzzle. I love you so much. Bannange njagala kwebalizaako Katonda. Okanjagala kwebaza olw'okwagala Katonda. Kubanga emirundi mingi gye twekubidde oba gye munkubidde ne tusabako. Ne mujja ewaka ebusaabala ne nzija ewammwe. Edda ennyo ng'abayimbi abasinga bakkiririza mu Sitaani. Naye nkwebaza nti g'okkiririza mu Katonda. Kati nno bannange ebyange byebyo nga 10 Katonda akwatireko. Ndowooza katoyimuke twebaze Katonda. Nkuyigiddeko ebintu bingi, nze ne Rema byonna bye tukola gwatuyigiriza. Ba sponsors mwebale nnyo eddala. Katwebaze. Ayi Katonda omuyinza wa buli kintu, tukwebaziza nnyo kubanga Spice afaanana omulimi agenda ku nnimiro n'asiga n'afukirira n'egwe ameza. Mu speech yayogedde nti bangi bayimbye omwaka gumu 2-3 naye ye omuwaniridde for 10 years. And it's good to recognize that. Thank you for people like Katie abalaba ne batubeererawo. Ayi Mukama nsaba ow'omukisa Spice ne Tenith kubanga tagenze mu ssabo yandibadde akubira abasamize naye akubira ggwe. Kyetuvudde tukusaba Mukama osiime okusiima kwe. Tumanyire ddala nti abagenge baali 10, omu ye yakomawo okwebaza. Era Spice akomyewo okwebaza. Tusabye ne kwolwo lunaku lubeere lulungi nnyo 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 nnyo. Bino byonna mbisabye nga mpita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nange mwetuulireko, nange nkyamuse Madrat ngenda kwebaza Katonda mpeze emyaka 2 mu ndongo. Next year nja kikola, badde sikirowoozangako naye mbaddeawo ne ngamba Keti naye ndowooza nkikole. So nkyamuse, details nja zireeta bwe mba nkivuddeko era nzakiyiiyiza nzakitadde. Daaga weebale nnyo tubeererawo, weebale ddala. Spice enkya Rema enkya. By the way, on behalf of Worship House, abayimbi tubaagala nnyo. Batuvumeeyo lwaki mubaagala, lwaki mubakyaza. Naye nzikiriza nti omuntu bw'atagenda mu ssabo n'agenda eri Katonda si kyekisinga. Era twongera obbaaniriza, sina kyaki yaffe yokka, mugendeko mu kyaki musabe. Waliyo abantu abamu ng'ekkubo ery'omu bbaala olimanyi, ery'omuloogi olimanyi ne bw'ozibiriza otuuka. Naye ery'omu kyaki lyakola ki? Nga temunziramu. Seguya ery'omu kyaki lyakola ki? Lyabula. Seguya abeerayo mu kyaki. Karo ndamulabayoko ne Karo okubira tonkwata. Ddamu okwata essimu yange. Nina ensonga zange tomanya. Bannange nga mpiseewo kano mukwano ku gundiyo. First of all, nali nze simanyi nti press conference zisobola ofaanana ziti. Nalaba ya Rema neeno. Thank you
nti mutadde music waffe on another level. Ekyokubiri ku Friday eno tugenda kubeera n'okusinza enansana. Mr. Lee, tusuubira abantu emitwalo 2. We call it the worship night. So imagine a meeting over 20,000 people singing Jesus. So kuyingira kwa welere nabadde ntiddo kyogera naye Spice, sorry kasita kuyita bantu mu church. Thank you so much. Mbagala nnyo mwenna n'ebigambo ebyo. Waliwo omwana ogwe bayita Avio ali mu Spice Gadgets oba that kagaro, she's so smart. Ennaku ezo atuyamba nnyo ne ku church. Nomala n'omukubira nagala wankubidde nga siriiko nenja kuddako. Webale nnyo kukkiriza Avio n'atuyambangako. She has a very creative mind and she helps me a lot. Mwebale nnyo mwebale ddala. Daddy wa Fresh Kid yasooka 1 year anniversary. Akaseera kano ka tuleetemu lunnabe ulira bino. Ajja biwulira ebya Serena ku Spice